bwe kagenda okubanga ate kayita mutalevu ndi n'omusumba Aloysius Bujjingo wa House of Prayer Ministries International Central Salt Media mu nteekateeka eza Good Friday egenda okubeerawo nate olunaku olw'enkya ffensi okulaba wamu nange oyinza kubatulaba abatulaba mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yebale bakuuma, Mukama yebale batuusa ku lunaku luno. Kyenjagala obbajjukizaako nti bw'otuuka ku lunaku luno ogwo guba mwaka nagwo oba ogukongodde bw'oba wali mu Good Friday eri ewedde kati nga oyingidde Good Friday eno ogwo mwaka kaakati bw'obalamu nga tolina kye weekoledde ky'amaanyi mu mwaka ogwo gwe tukongola nga tuyingira Good Friday nga tuyingira Easter y'ensonga lwaki tulina okujja tusabe tuleme okuddamu okufuna omwaka omulala nga tetulina kye tulagamu. Mu nteekateeka za Good Friday olunaku lw'enkya omuntu yandibadde asuubira ki mu kusaba okw'enjawulo kubadde kutambula mu maaso no ku Canaan enkya kyayinza okusuubira ekyamaanyi? Ekisooka ekyamaanyi kyalina okusuubira presence ya Katonda. Eno si mbaga ya muntu nti agenda kuwasa. Zino si nteekateeka za lumbe nti waliwo omusika gwe bagenda okussaako. Zino nteekateeka za bwakabaka bwa Katonda. Buli atuwadde ku ssente atuwadde lwakuteekerateekera bwakabaka bwa Katonda. So gwe muteekerateekera yabeerawo. So tuteekeddeteekedde Katonda ffe tukoze ogwaffe ng'abaana b'abantu Katonda agenda kubeerawo. Bw'oba ojja ky'osinga okusuubira Katonda agenda kubeerawo. Saagala omuntu ng'asuubira Bujjingo nja kubeerawo olw'ekisa kya Katonda naye sinze ngenda okukukolera. Abasumba bonna be tugenda okuweereza nabo abayimbi be bagenda okukola ennyimba ze bayimba Mukama bw'azisaako ekisa waliwo ajja okusumulirwa mu nnyimba. Ekigambo ekibulirwa Mukama bw'akisaako amafuta ge waliwo ajja okusumulirwa mu kigambo. So ekisookera ddala jangu ng'osuubira Katonda. Ekyokubiri ate ky'oba osuubira kuggwe ng'omuntu togenda kuddayo na bibadde bikutawaanya. Togenda kuddayo na bibadde bikutawaanya kubanga ebitutawaanya bye byamuleetera okwewaayo. Yawaayo saddaaka omwana w'omuntu yena gy'atasobola kuwaayo. Olaba Peetero yali ayagala nnyo Mukama waffe Yesu era sisobola kwegeraageranya na kwagala Peetero kwe yali ayagala Mukama waffe Yesu. Era yamugamba teyamugamba bino ebyaffe nti woligwa wendigwa, yamugamba tugenda babiri. Naye ekintu Yesu kye yayitamu okutusasula omutango kyamuleetera mukwano gwe okumwegaana emirundi esatu. Era yali yamuga nti enkoko ejja genda okookolima omulundi gumu nga wakaneegaana emirundi esatu. Naye ng'ekintu Peetero kyawulira mu musaayi Kristo ono alinga atamumatira naye tajja kumwegaana omulundi n'ogu. Naye yamwegaana ogusooka n'amwegaana ogwokubiri n'amwegaana ogwokusatu bambi n'ayabika n'atulika n'akaaba. Enkoko bwe yakookolima n'ajjukira nti Yesu yamugamba byonna byali bituufu. So kye yayitamu kyali tekiyitibwamu mwana wa muntu. Tuludde nga tujaguza emyaka mingi naye nga Good Friday eno tugitwala ng'ey'okusaaga. Naye ennyumba omanyi abantu baagala nnyo okusiima langi naye ennyumba guba musingi. Abantu baagala nnyo okusiima langi era omuntu balaba enjuuyo akugamba Faluuku nga bazimba ennyumba ennungi bweti naye ng'ali ku langi. Omusingi tebagusiima. So kati nze Mukama yambikulya mu 2019 nti omusingi gw'obulokozi bwaffe tugusiime amaanyi galyoke gafubutuke mu musingi gawonyenga be gatawonyangako. Omusingi gw'obulokozi bwaffe kyekyo ekyabaawo ne bamukwata ne bamuyuliza engoye ne bamukuba emiggo ne bamuwandulira amalusu ne bamuteeka mu kooti ne bamulumiriza ebitaliiyo ne bagumusalira ne basumulula Balaba ajjudde emisango ne bagamba nti Balaba wakiridde mu society naye Yesu bakomerere. In fact, when you musumba, never did answer Makuya never just one Mark 10:34. Ingreji ya kubiwa mu ya wandiruwa amarusu. Omutani bade ajaguza nakulia koka watali kubanga agenda maso kubanga tenzeza kwebyo. Ennaku zino kyembadde njogerako nti okusinzira ku byamu baako tewaliwo kyakujaguza. Naye ate okusinzira ku results ezajja oluvannyuma ekyokujaguza weekiri. Kiringanga wagenda ku ssomero. Tewandifunye mulimu mu social media nga twasoma. Namala kulaba diguli yo nanga ntoke Faluuku te tumuwe. Naye bw'oba ojjukira mu kugenda ku ssomero olunaku olwasooka ng'osobola obutajjukira byakubaako. Naye abaakufaana basobola okukubulira nti wakaaba
n'otema emiranga n'okwata maama n'omunyweza katika n'okatwala mu ssomero bulwana bulwanyi so olaba tuwaliwo kyakujaguza bakubonyaabonye kati bakwagala bakuzukuta 10 osula ng'otadde ebigere mu mazzi osobole okusoma ebitabo naye ku nkomerero ya byonna ebibadde ebibonoobono tujja mu celebration ng'ograduatinze so yesu yayita mu bibonoobono ebitasaana kujaguliza era bannaffe bangi abatubuuza nti kaakati mmwe mwakula mutya mukama wammwe lwe yattibwa ate mmwe mujaguza bujaguza naye singa teyazuukira tetwandijaguza naye kubanga yazuukira mulamu ali wakati mu ffe so the Friday which would have been so bad the worst Friday it became good because what he did it was too hard but it was worth yazuukira mulamu era olunaku luno lukulu okusinga lyo olw'oku Sunday obulako olwoga nti lwe lusinga naye omuntu waba teyafa ate okuzuukira mu kujaguza mutya so guno omusingi gwe twagala tusitule Mukama yangamba 2:19 nti abantu be basaddaakira bisaddaaka be baawongayo abantu bakola kidnaps ebiwamba abantu obiwulira omuntu ne bamusanga ng'olimi baalugjamu omuntu bamusanga ng'ebifo by'ekyama babisaze so baloga bakola rituals ne babaako be basiraanya bo ne babeera bulungi naye olwabo Yesu yayiwa omusaayi kababe nga baakukolera saddaaka efaanagana etya olwokutaano oluyitibwa Good Friday omusaayi gwe guddamu ne gubeera fresh guli fresh nnyo okukutula saddaaka okukutula eddogo na buli kintu kyonna ekyakolerwa omuntu ate nsomba bwegedde ku nsonga y'okusumululwa kikulu nnyo twetaaga okumanya naddala ku nnyambala y'abanyinaffe beteka kwambala batya mu nteekateeka z'okujja bamaama abo bakitiibwa naye tebalinga nga basajja omusajja toyinza mukubiriza nti yambala bulungi olidi twambala mpale naye ate bo balina ennyambala yaabwe ey'ekiteeteeyi eya gomesi eya sikaati so baba beetaaga munda n'asibiramu ekipale kuba sitaani ye wakuswazaswaza era olaba yayambula Yesu nga bwe wasomye mu Makko 10 yayambula Yesu ne bamuyuliza engoye zonna ne bazikubako obululu awo ng'omusajja omulokozi ng'ali bwereere he did all that for us naye kaakati bw'obanga osumulwa ffe tuli mu lutalo agenda okujja enkya kitegere nti tuli mu lutalo Abefeso 6:12 Bayibuli egamba nti we wrestle not against flesh and blood tewali atusubiramu kubalwi wadde ekikonde naye emyoyo emibi tugikuba bwe tugikuba tugikaluubiriza bwe tugikaluubiriza gigenda girajana bwe giba gigenda girajana gyagala girekenga bwe gibadde gyafuula ennyumba yaagyo kati ng'ate addidde Katonda kati ng'agenda fuuka nnyumba ya Katonda gyagala girekenga gimuswaziza kati mu ngeri eyo naffe tujja twetegese tukubiriza bamaama bawala baffe bannyinaffe munda bambalire mu kishooti ne bw'oba onoosembeeyo waggulu ettaka lino ddene naye mu ddakiika lijja balijjudde wabula twagala omuntu ajje ng'amaliridde ng'agamba ekyannyingira oba kimaze emyaka emeka njawukana nakyo leero bw'oba ng'omanyi kinaagenda twagala nga bakusitudde bakuleeta ate waleme kubaawo ngeri ya kiswalo kyonna so era tubakubiriza obutaleeta bugatto bwa bukondo buleme kufumita bannaabwe oba okufumita ettaka oba nabo okubakaluubiriza okubamenya kuba muntu ajja kuba mungi ddala tubakubiriza obutaleeta makansi ekirita obulabirwamu bamanyi okubeera n'obulabirwamu obwo ebibajjo beekebera mukazi buli kaseera aba yeekebera naye toweraliikirira wano tetugenda kukusala bubonero nti tonyiridde jangu nga bw'oli totawaana kuleeta byakwekeberera wano wabula oluvannyuma lw'okuva wano ensi ejja kwewuunya wasisinkanaani weesiga bizigo ki ekibuzo kyange ekyandibadde kisembeyo ddala musumba Aloysius Bujjingo nga tugenda kwegatta ku bannaffe abali bitundu by'eggwanga ebitali bimu waliwo abalowooza nti okujja Canaan oteekeddwa okuba ng'olina omusimbi oguyitiridde okuwaayo n'ekirala tulina abantu baffe abali mu bitundu gamba nga mu Masaka sijja kukwekayo gyenva baleka bukunge bandyagadde okujja naye ne batasobola bagenda kukola batya okusobola okulaba nga mukibi kibatuuka tetutegeeka olukuŋŋaana okusooka nga tukimanyi nti we tugenda oduteeka bagenda obeera bawe emitwalo nga 10 naye ng'ate tukimanyi nti ekintu kino eggwanga lyonna likyetaaga so olukuŋŋaana okuba lutandika ku makya okuzibya obudde okukeesa obudde tululaga live era bangi abanvunaana kati otaddeko live kati abantu tebagenda kujja bagenda birabira waka owookujja waakujja naye waliwo atasobola waliwo ali ku ndiri waliwo abali amalwaliro ga Uganda twagala gebaza gonna gatuninga Soloti TV
amakomera ga Uganda gonna gatuninga Salt TV tetusobola kutogera abantu bwabawo ne baganda bafere banyinafu abali emitala w'amayanja abali ku Salt Media app ku YouTube ku Facebook ennaku zino TikTok nayo kweri bateekwa okubanga bafuna services equally nga n'abaawano waba wabulawo akantu kamu kokka nti tatuuse wegeeserera naye tuyina ekigambo ne babaleeta ne tuba n'ekigambo ekigamba n'atuma ekigambo Bayibuli eyogera mu kitabo kya Matayo sura 4 okuva ku 23 okutuuka ku 25 baabaleeta okuva mu nsonda zonna abaliko endwadde ab'okukozimba abo ebibonyobonyo ensimbu bonna ne bawona kaakati ate ne wabaawo ne Bayibuli weegambira nti n'atuuka ew'omusajja n'amugamba nti wange tokola ki tojja sindika ekigambo tuma ekigambo omwana wange anaawona wewe omusajja yali akimanyi nti Yesu bayingira ewuwo abamwetaaga bandi bambula ennyumba kubanga baali babambulako dde ennyumba ne bassa omuntu nga mulwadde agandi asinzira wano otuma ekigambo oli wa buyinza nange nnyina bendagira ne bagenda ne bakola kyenga so waliwo n'ekigambo Zabuli 17 onyirwa 20 Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira so omuntu teeralikira weewa mwekabukunge Masaka gy'ogambye abali mu bitundu by'eggwanga ebitali mu miliyoni 45 zigenda kufuna service eno tewali TV oba radio egenda kulabibwa oba kuwulirwa nga Salt TV oba Salt FM kubanga omuntu ekimuyamba kyagenda okubeerako so amazuukira g'omulundi guno gagenda kubanga gayingira mu buli nnyumba omuntu yeeteeketeekera aganirize tolina kyofiirwa bw'okkiriza ate ffe tusabira abalokole n'abatali balokole ate kye twogera kiri so practical nti tukikola oli musajja musiraamu oli mu Salt waliwo yali akutawaanyiza n'okusaala osaala n'essigide yiino siye yiino wa kamera agikwate bulungi ffe tuli bantu b'abantu bonna Katonda yaŋŋamba nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole waliwo abankoze obubi mu bantu b'ensembeza aba buli ngeri naye nze nsinga kubala bankoze bulungi ne bwe nfunayo Faluuku yekka n'asanyuka kiba kimala abasigadde mbasubira kubanga Lucifer Katonda yamutonda neyefuulira mu ggulu lya Taatona n'agandi Katonda aveeko aluddeko ekyamazima Musumba Aloysius Bujjingo kamwerekereze musajja mwogezi era enteekateeka zirabise kigambo kimenye mukama wange mbasabira omukisa era nawe nkusabira omukisa tuli mu kisiibo oli mu sawumu Katonda akole ebikulu abantu bajje nga tebalina kweraliikira tebalina kutya Katonda agenda bakola bulungi okuzuukira kubeere kuzuukira mu buli nnyumba Yesu tafiiririrangako bamu yafiiririra bonna omufune mufune bano bamufune abaliyo bonna bamufune tubeesunze nnyo nze nno nkugamba nti bw'obanga okola by'okola nga tebyagana okutambula leka kwekwasamu enkya nja kukolako ekitundu tolina kitundu ky'okola olunaku luweeyo lulamba essaawa 24 oddeyo ebisigadde gwomanyi ky'olituwa amina Musumba Aloysius Bujjingo agenda maaso n'okubanga nembeka ensonga lutakirizamudde Godfrey tumwebaze kana akadde sekano lyaggwa muwanvu tubuulire wa wooli kana akadde okusobola okulaba nate ng'enteekateeka zitambula